Alright, natera webali kubanga wekumidde ku Projan Media TV kugamba nti ekyo okola kyamanyi nga bulijjo. Mikwano gyange mwenna abali mu community ya UAE mbagala nnyo nga mukiwulira. Namwe mwenna abali America, Amali, Canada, South Africa, mwenna mbagala nnyo nga mukiwulira. Mubale kubanga mwagala ate nga mulaikinga Projan Media TV. Ababadde tebana bakusubscribinga, musubscribinga wansi ewali pesa ka subscription tubirenga ate tukwanaganya embeera no Projan Media TV. Mubale kubanga muli bawuliriza ate nga muli balabi. Esa zino njogerera twakimanyako bulungi nnyo nti nno omukyala amanyiddwa nga Joan Lule eyali akola ku BBS. Esa zino eno akola ku Top Radio ne ku Top TV. Program emanyiddwa nga Sitima y'Amaka. Omukyala ono yali abanja BBS milioni ezisoba mu 3 2010 ezomu 2018 ziyakolera nenga BBS ezewalama. Paziko kansko kujukizaamu omukyala ono ali mu kisinde kya People Power nga kigambibwa okubanga ate agenda kuba yesimbawo. Kale kanzira atawo ku mulamu ambere nga akugamba sente ezo zali ababanja ezisoba mu milioni 3 BBS ezewalama. Takati onako oreggulo BBS yamaze okubanga esasula sente za mwana muwala ono obutaswazibwa oba obutakubwa nnyo mu mpapula z'amawulire nga bwe tayagala kusasula bakozi. Yavuddeyo ka manager wa BBS yavuddeyo ne receipt eziraganga bwe maze okusasula mwana muwala ono era bwataddamu kubanga abanja. Ne kale era kiba kyakabi nnyo okubanga mwana muwala mwamusasudde nefuwana eno tuba tukuweerezaawo amawulire abantu ne bagamanya nti nomwasasudde oba temwasasudde. Ekituufu kale kyekiriwo bamaze okubanga basasula mwana muwala amanyiddwa nga Joan Lule milioni ze ezisoba mu 3 ez'omu 2018 ze yali yakolera. Kale zeba bigambo byaffe wabula gaba mawulire ge tuba tufunye ate ne tubanga twagala tugakuwe mu bulungi nnyo. Likinga, commentinga, sharinga. Ababadde tebana bakusubscribinga musubscribinga no Projan Media TV.